omukyalo ono juzi Hajjat bakuita ani ani Hajjat Zurah natusuri kaziwe yajja wano ng'alina ensonga bbiri ziyemulugunyako. Ensonga esooka yagamba nti abantu bamutiisatiisa kuba olwo yavaayo n'awaabira bbaawe nti yakwata muwala we ow'emyaka 14 oba 16 n'agamba nti abamutiisatiisa kuliko abakozi ba gavumenti era kwabu yanokolayo mwanyinaze. Then n'agamba ekyokubiri nti ne Honorable Muhammad Nsereko nti naye akola ki amutiisatiisa. N'agamba ye talina ssente zisobola kulwana lutalo nti naye ayagala gavumenti emuyambe. So ne twala obuvunaanyizibwa n'enjogera ndya mulabe ng'egye musobola okugonjolamu ebizibu byammwe kuba bye nawulira byali byamalamu amaanyi nti omwana akozeseddwa okumala emyaka kati 2. Egyo emyaka 2 ekitegeeza omwana yatandika okukozesebwa ku myaka 12 banange okulinyirira ddembe lyaki ly'omwana. Bwe twamala ekyo n'aŋŋamba nti taata w'omwana azaala omuwala oyo waali naye taata w'omwana oyo alina ettaka lyakuyambako okukola ekyapa nti ye namuyambako okukola ebyapa ebyo twewola ssente ne babikola ne kati aganje kunziriza ssente zange. Ekyokubiri n'agamba taata w'omwana we bamuyise ye yaze ku saidi ya Haji oli ayakwata omuwala. N'agamba omwana gwe bakwata si muto wa myaka 16 oba 17. Kino njagala kikubuulira Haji obanga wakyogera. Omwana atanaweza myaka 18 abeera ki? Abeera mwana. Emyaka 18 gye gikirizibwa omuntu okwegadanga oba okukola ebintu eby'obusiru. Naye obanga tonagiweza myaka 18 kikyamu. So yakiŋŋamba ne kimpisa bubi ne ŋŋamba tata w'omwana yagambye nti 16 omwana yatuuse kati omwana tugenda kumulemesa okusoma tugenda mugaba. Naye ate tumugabe naye tumugabira ate taata we omulala azadde batoobe mu maama we. So nze sagala kuyingira mu nsonga eziri mu kooti. Sagala kuzoogerako naye kyembasaba mukwatagane mukolagane mulekerawo okulwana mubeere bannayuganda abalungi abagala eggwanga lyabwe n'abagala famire. Eggwanga lino terigenda kubeerawo singa tetubeera na famire unity esookerwako okukola eggwanga. Bwe tunabeera ne famire nga tezikwatagana kikyamu. So lwaki nakuyise ensonga ey'okusatu yagamba abaana tobawa buyambi nti omwana we abaana bo bamuzaalamu nti wasooka kubeegaana nti ne mugenda ku CPS ne mukola DNA test mu gavumenti n'efulumya result n'egamba nti babo. N'ekirala bwe mwakola DNA empapula ze mwakolerako DNA ziriko emyaka gy'oyo omwana oyo muto oyo gwe baakwata emituufu. Then ekisinga okuba ekikulu mu byonna yagambye enkumbi mu Luganda mwe mugita nkumbi nti omwana gye yeeyambisa nti yagifunye nti omwana yali yagiteeka wansi waki w'omufaliso nti enkumbi ne mugamba enkumbi eyo ejjatuyambako okufuna ndaga butonde. So namusabye akkirize enkumbi agihanding over oba director wa CID oba deputy director wa CID asobole okuteekako omuntu bakole endaga butonde okumakinga samples zebogerako. Ekibanga kituufu oba omukozeseza myaka 10 ne wabeera nga muto gubeera musango. Mu America olwo omusajja bamuyita Epstein. Omusajja oyo abadde abeera n'abagagga naye ng'omulimu gwe yasolooza obuwala obuto n'ayita abagagga okujja okukola ki okwesanyusaamu. Waliwo n'omuyimbi ennaku ezo baamukwata omu ku bayimbi abeetutumu mu America bagenda okukka wansi mu basement ye ne basangayo obucupa obwa oil wa baby oil ne basangayo obuntu bw'abaana kwe bazanyira ne basanga mu ttano ng'egenda egwa mu ssomero ly'abaana. Ekitegeeza abadde liri essomero nga liri ku lutinga obwana ne babuteeka wansi ye n'abukozesa ebintu ebiki ebibi. Bino ebikola by'obuseegu n'obuwonoonefu bigenda byeyongera naye olw'okuba nti oli abadde mugagga oyo omuyimbi tewali abifuddeko paka juzi FBI ne CIA bwe yagenda n'egwa mu nnyumba nga waliwo yeemulugunyiza ne basanga kati basanze database ng'alina abagagga b'owulira ab'amaanyi mu Hollywood ne mu Los Angeles
nga babadde babeeramu eyo ennyumba so batandise okukwata omuku abamu bakulembeze bali mu bifo by'amaanyi ng'ebyaffe bino so ensonga enkulu ekundeeseza wano so nkusaba olabirira abaana bo obasapootinge namba emu namba bbiri yambako omukyala wo okumanya ekituufu ekiri mu nsonga zino namba 3 sente zeyeewola okukola ekyapa njagala zoogere wano nga muwulira nazo zimuddize mwawukane bulungi buli omu akola emirimu gye so taata byebyo sagala kugera byange nga sinawulira bibyo netula taata tula okumpita wano olwaleero okutangaza ku nsonga za Hajjat Zurah nange kenyini lumu ekisookera ddala omukyalo oyo twayawukana ne tusalawo nga tukkiriziganya naye agende n'abaana kubanga baali bato abalabirire nga nange mbalabirira naye ekisingira ddala obukulu omukyalo oyo ebimu teyali mwesimbu mu maka gange nendowooza nti abaana bamu osanga bano abasembayo si bange ne tugenda mu DNA ne bakebera abaana ne bakakasa nti abaana babo 99%. Omukulu wa CPS n'atugamba nti haji kintu abaana bano nga bwe bali okkirizibwa batwala. Hajjat n'angamba nti haji nti tuddeko wabweru twaline mu mukwano gwaffe mu nsonga ezo bamuyita Haji Waswa ne tusalawo nga ffenna tuli wamu Hajjat atwala abaana asobole okubeera nabo kubanga yalina wasobola obbalabiririra ne tukkiriziganya mu ekyo ne tumala okukkiriziganya bulungi nnyo n'agamba nti Haji tonneeraliikirira embeera gye ndimu ogimanyi nja kubeera nga ntwala ekitundu ekisinga obunene nalabiriranga abaana abo ne Haji Waswa wali omujulizi wange asobolanga okunjulira. Ekyokubiri ssebo kyoyogeddeko ku nsonga ya taito Hajjat oyo ku nsonga y'ekyapa yakwata ekyapa ekyo ng'agamba alina sente zammanja n'ezimusasula. Bwe namala ezimusasula tetwazimusasulira mu kamera naye nga sente ze nazimuddiza. Bwe namala ezimuddiza n'akwata ekyapa ekyo n'akitwala ewa mwami Kawalya bamuyita Muhammad Kawalya nga tukkiriziganyiza twali tugenzeyo naye twakkiriziganya bulungi nga talina na kyammanja. Ne tugenda ewa mwami Kawalya n'amuwa miliyoni 6 ze yamuwa mwami Kawalya kolo teyatuwa sente oyo n'addayo n'amuwa miliyoni 6. Bwe yaddayo nga bamaze omuwa miliyoni 6 mwami Kawalya n'azitwala n'azikozesa okulabirira abaana abo. Bw'amala ozikozesa okulabirira abaana abo teyambulira kyapa waawe yakitwala nembeera nga nkimubuuza bwe mmala okimubuuza juzi mu statement ye tugenda ku poliisi ekibuye wentegerera nga yateekamu nti ekyapa kiri wa mwami Kawalya alina sente z'abanja. Ku makya ennyo Haji Yusufu n'ampita mukwano gwaffe bw'amala okumpita n'aŋŋamba lwaki ensonga zammwe tuziwulira mu midiya nga temujja wano ffe ababeera nammwe ne tuteesa ne tumaliriza. Ne tuteesa ne Haji Yusufu n'ayita mwami Kawalya n'aŋŋamba Hajjat Zurah yajja wano n'anona miliyoni 6 azitwala aziweereza abaana. Ne tusetolinga ne mwami Kawalya ekintu ekyo ekya miliyoni zo 6 Zurah ze yatwala okuweerera abaana n'okubalabirira services n'ebyapa byange n'abinziriza. Sibanja kyapa mu maaso go wano wadde n'ekimu ku Hajjat Zurah. Mwami Kawalya yabinziriza. Ensonga y'ekyapa ekyakimutwazisa ewa mwami Kawalya naye waali tusobola omuyita wano yamugamba nti Haji oyo kuba tubadde tuludde nga tukola naye nti Haji oyo nsaba sente za kulabirira abaana miliyoni 6 ne bazimuwa. Era bwe yaŋŋambye eggulo mbadde mubanjidde ekyapa kino okuva mu 2018 naye nga ye tambuulirangako nti yagende wa mwami Kawalya n'ajjayo miliyoni 6 n'alekayo ebyapa ng'awoza owanjibwa. Bwe nagenze wa mwami Kawalya n'annyonnyola nti nawa mukyalawo ekyapa
kulwa million mukaaga ez'okulabirira abaana n'enkisetolinga ebyapa byange n'abimpa sibanja byapa mu maaso ga Zurah. Point ey'okubiri kyagamba nti oba omwana wange ono nazze ku Haji Mwizera tindi ku side ya Mwizera sikibanga nako nawulira ebigambo bino ku social media nga mpulira biwulire nange ne mukwata obuvunanyizibwa kololo yagende wa minister Nakiwala ne mukubira essimu waka wa minister nga ali ne Kalibala lwembiraba ne Rusi Kalibala naye nga ku makya oba ani bamuyite oba ani kati yali minister kakati kwolwo lwagendayo nze ku makya nali nakedde eddomo kubira essimu ne mugamba Hajjati byempulira ku social media ku mwana wange biri bitya nga ntandise okuwulira obulumi naŋŋamba mwana kigwoyogerako ebintu ebyo nsaba kwolwo olunaku otuggireyo minisita ka odi yaako akawulire bulungi naye byanziramu naŋŋamba mwana kigwoyogerako mbwa ggwe musiru ggwe nagamba weesonyiwa abaana bange ombuuza ki nagamba abaana abo sigenda bakuletera mu mirembe nanvuma ebigambo ebitategerekeka nsaba banzigireyo ka odi yaako kwolwo olunaku kuba nsobola kajjayo ensi yonna etegera amazima genjogera. Ekyokubiri n'amala teyakoma ku ekyo nakubira mukwano gwange essimu n'amugamba nti gamba miisi ave mu nsonga z'omwana wange saagala kuddamu kumuwulira nga ali mu nsonga z'omwana wange. Omusajja oyo bamuyita Haji Waswa be yamala omukubira essimu nampitirawo ku ssaawa eyo naŋŋamba Hajjati agambye va mu nsonga z'omwana we ajja zeemalira nga ye omuntu. Ekintu ne kisigala nga kinnuma minisita ne mpulira nga siteredde era olunaku lw'eggulo lwe nakutte ekkubo ne ŋŋenda mu kooti. Nabadde ŋŋenda mu kooti ku makya okuwuliriza biki ebituufu ddala ebiri ku mwana wange ne bankubira essimu ng'eva wano ku makya ne baŋŋamba nti gwe Haji Kintu Hamisi ne bagamba nti yessebo titukwetaaga wano enkya ku makya okwogera ku nsonga z'omwana wo era yensonga lwaki olwaleero nkedde era ne benagenze eri natuuseemu leeti nensanga nga ekooti ewedde ne mbagamba sijja kwogera bigambo bingi ebirala ebigambo byange nja byogerera ewa minisita. Okuva ensonga zino lwe zaabeerawo siyogerangako kigambo kyonna mu kamera byampayira nti oba ndi kumwizera oba mbeera saidi ki kuva lwe yava ewange kati emyaka giri 14 mu 13 awo naye nze sibeerangako naye mu nsonga nkyamu soogerangako naye mwizera simumanyi ne gwayogerako. Omwana oyo yalina emyaka 3 ndowooza bwe gityo egy'obukulu 13 awo. Omwana wange namuzaala mugwa mu 2010 Apuli 2010 Apuli 2010 Apuli bwe zityo kati mu myaka egyo Apuli omwana lwe yazaalibwa wa 14 ye sibyogerangako nga nze buli kigambo kyonna olwaleero kyenjogera kyekyo kyenjogedde esebo n'obulala bwe namuwa nga situli mu kamera kubanga tebwalinga bwampaka anjisebo yajjanga ne muwa obuyambi yajjanga ne mubeeranga muwa obuyambi naye obuyambi obwo saabumuweeranga mu kamera. Ono omwana y'omu ku abo abakulu. When was the last time you supported you? When was he wrong with you? I was about 15 years. But do you ever look for your father? Have you ever looked for him? It was on good terms. Me, I was on good terms with him because I was just checking on him, but he doesn't support. But how old are you now? 23.
Now he doesn't have to support you at 23. I don't. Yes, I don't need his support right now. You are now Because yes, my mother has already done it for me. Okay. Are you done with school? Yes, but did your father make the statement? Excuse me, madam. When your time comes, you will talk. Has your father contacted you regarding the defilement and rape of your young sister? he tried to, and I told him. He spoke to you. And I told But him. should have explained to the father, because the responsibility of that child belongs to two parents, the father and the mother. Like I have my daughter, Karuhanga. If she gets a problem, her mother has to reveal it to me, because she's my daughter. Yeah. So the mother has to reveal to me. Okay. So I don't want us to not disrespect your parent. Whether he doesn't live in your life, but he's the one who had the idea of marrying your mother to have you. So as a young man now, get blessings from parents. This is clear even in the Bible. Parents are your gods, are the God on earth. So respect all of them. If he never supported you, listen to him. You are still a young man, you will have benefits from him. That one I believe is going to support you at one given time. Okay? Yeah. So chikoze bulungi n'omuntu gwe babadde boogerako mu nsonga za Hajjat. Manyina ze presidential omuyambi wa president wali wano atuuse kyala full figure. Mukama wange wotukidde nga Hajjat ono nyanjula ensonga ze ez'omwami we, era kikoze bulungi kyoze yajja wano n'agamba nti omukozi wa president yantute ku poliisi nti na IDP Satu. IDP oba satu. Ziri satu. So yafuna ID ezo, ekyomukisa omulungi yabadde ne gazeti ekiwandiika ekikkiriza okukyusa n'ogamba nti nakyusizza, mbadde gundi kati nkyusizza. So empapula ezo yazindeetera n'enziraba, ne mugamba tolina musango, ne mugamba kati kiti kiriiko buzibu, ne mubuuza ate ebirala bye nawulidde nga mukyala Fulfiga ayogera nti wagenda n'ebyapa by'omwami wali tobimuwanga, byo biriwa? Nangamba ebyapa ebyo biriwa Manerenda, talabirira abaana byanzaalamu. Kyomukisa omulungi teyeeganye era akkiriza nti omwana we wa myaka 10 n'emeka, kuba yamuzaala mu mwezi gwe 10 2010 2010 okwata 2010 okutuuka olwaleero gye wa myaka 20 n'emeka 10 n'emeka 14. Kati omwana wabanga yakwatibwa si buvunaanyizibwa bwange okakasa nti bamukwata. Agambye afunye enkumbi eyakozesebwa omulundi ogusembyeyo. Omwana yena enkumbi? Nti ekigoye wuliriza ku kigoye kye yakozesa enkumbi olwo nina okukyusaamu enkumbi kasita listen to me kasita ekigoye ekyokozesezza bebakiyita nkumbi oba ekikooyi ebisigadde sagala byogera mu kamera. Agambye abifunye ne mugamba kale bitwalire director wa CID alina abakugu abajja okubikebera okukakasa nti kituufu ndaga butonde eri ku kigoye kino ya mwana era yaki nti ya musajja. Okibanga kituufu nga omusajja yamukozesa kibi afuna obwenkanya, bw'aba teyamukozesa baleete omuntu yakola ki eyamukozesa. Ekyasinze okunuma omukyala ngamba nti omwana yabadde wano, omwana yatudde wano nagamba bakabeera taata wange oyo yakankwesa emirundi egisoba 4. Ne mbuuza nga lwaki toyogeranga bulijjo, nagamba yagamba ajja kunzita. Ne mubuuza lwaki tewavaawo waka n'onoonya kitaawo akuzaala, n'omubuulirako n'akuwa obukuumi. Omwana lukusa ku baana be lwaki yalema okutuukirira abaana be awo twavuddewo dda. Okay. Okay. Excuse me, my honor. Naye yamuwola oba naye yamwebakako n'asobola okutwala ekyapa kya mwami Matovu yatwala kyaki? Hold on. Njagala kino Fulfiga twawule bino ebintu. Nindako ensonga zino za mirundi ebiri. Waba ayina omusango omulala, it's not your work, it's not my work. Yeah. Right now tuze ku nsonga z'abantu bameka? Bantu babiri. Ekituleesa wano mwami oyo Haji ne mukyala we eyali mukyala. Honorable Balaam, Hold on Fulfiga.
ekitulese wano size kuwuliriza misango gy'ono emirala oba abasajja baabalala kibaleseza wano ono omukyala yeekubira enduulu nti baawe azaala omwana we yegase kuba kwata omwana we nemugamba olwasi omuzadde ayinza okikola nowagira omusajja omukulu akusinga obukulu yebake n'omwana wo kwe kumugamba nti mpitira ku mwami oyo omulaba akkiriza omwana we bamukozesa so omwami annyonnyodde bulungi byonna angambye tebamugamba nti yagezako omukubira yamuvuma n'amuteeka ku ttaka so saaliyo nze byenjagala it's okay nze byenjagala wamabiri bimuusewo ekikuyisiza twala obuvunaanyizibwa kati oli omusajja mukulu ye tumuleke wa myaka 23 kati kali akaana ke 14 n'omwa sikosero abaana bameka anti afune access talina access tusaba yeeyogerere abaana bange abo babampe mbalabirire wadde mbadde sibalabirira mbadde sisobola kufuna access ku baana babampe mbalabirire nze kennyini okulabirira abaana bange nsaba wano balabirira abaana bange nga naye bwabadde abaddeko nabo emyaka 10 nze nja mukkiriza nga jje wange nja mukkiriza nga jje wange naye abalabeko naye nange bampa omukisa ndabirira abaana bange kubanga sirina access ku baana bange nabino ebibogerwako mbadde mpulira omwami ono taata wange ono fe yatutwala n'atukebeza nga atwegaanye we byavaayo nga tuli baana be n'atambula n'agenda era taddanga mukuba nebbanga lyonna lyonna lyetwamunoonyanga oba atuwe kino anyina ebizibu byage ate nga kiri andasande bayinza okuba yina ebizibu n'obuvunaanyizibwa bwe obulala takwatanga kweyadde n'essimu okubuuza Nisha ayogerwako oba ali atya asuza atya leero takubanga kweyadde n'essimu ebadde nina kyembuuza omwana ono yali muto abadde asoma essimu nga yenkwata nga yengi mukubira lwaki nga lwaki nze namunoonya we namunoonya nangamba nange mba n'ebizibu byange Honorable mbali njagala kutangazaamu ku by'amateeka waliwo enjawulo y'okulabirira abaana n'okuba n'abaana custody endala n'okulabirira abaana omuntu aba talina custody amateeka era gamuvunaanyizibwako okugabirira abaana bano kye bayita maintenance so abaana bonna yonna gye baba bali ono tekimuggyako buvunaanyizibwa bwe nga taata kulabirira abaana tetwagala wajjawo kino nti ate abaana sibalina babampe abaana bonna yonna gye bali olina obuvunaanyizibwa okubalabirirayo gye bali according to situation omusajja bamuwa abaana be kali ebisiyo nejakolebwa minisita then minisita ajja kuba advisinga okufuna mu custody y'abaana. The most important thing kati enjagala tukole okumalawo obutategeeragana wakati w'abazadde bombi taata nani ne mukyala Zura so ekyo kye mbadde nsoyogerako lwaki nina ebyapa bye okyabirina nze mmanyi nti gwe nabiwa yabirina kati bwagamba nti yabimuwa simanyi kubanga nze sente nazijja mu banka ezikola ebyapa era namutwala ne mu banka ne tujjayo lindako ebintu ensonga za mirundi ebiri mpulirizamu katono ekisooka kiri kimu wa complaininga nti omubanja kati njagala ombuulire full figure mbadde nkusaba osirike njagala kati gwombuulire sente z'omubanja zaki mubanja milioni 15 sente zava mu banka nali maze emyaka 10 nga njawukanye n'omwami oyo omwami oyo yafiirwa omukazi gwe yawasa najja nangamba sente zonna zaggweredde mu ddwaliro mukazi wange mbadde nakulekera abaana ebbanga lyonna nga sibalabirira nga siri mu mbeera nnungi after 10 years najja nangamba njagala tutunde amaka gali agemakindi nkuweko sheya y'abaana bo naye tewali kyapa ate ne muzeeyi yatuguza naye ekyapa kye kyabula tulina okusooka okukola special title
tukijjeyo ekyamuzeeyi then tulyoke tusaleko ekyange then tufune omuguzi akola ki agula nange nkweko sheya y'abaana bo. Nali sirina ssente naye bwe nawulira nti ayagala kumpa sheya y'abaana bange ebbanga lyonna limbadde maze exactly era nazeewola mu banka. Kati mubuuze ebyapa nabifuna ntya yajja bita mu mikono gyange. Kankubuuzeeko omukyala agamba nti yakola ekyapa kituufu? Si kituufu n'akamu. Era mpita omukadde waali mulamu bulungi ne chairman nagenda nga ntambula yonna ne we nagulira ettaka lyange eryo omwami oyo baali bamubanja mu insurance nga bamubanja ssente nagendayo nensasulayo ssente nanguza ettaka eryo. Okuva lwe nabeerawo sibeerangako na kirowoozo kyonna kitunda ttaka lyange wadde abantu wonna. Ekyokubiri we nategedde kati ebyapa yabijjawa. Webale nnyo. Kati ebyapa ebyo mu kubifuna wali wasigaddeyo obusente obutonotono bwe tulina okuwa yali $1,1.5 ne tugende wa minisita bali bamuyitaani erinnya eryo ebiseera ebyo namba sente ezo nenzimuddiza. Oyo naŋŋamba Haji kati tugende ewa mwami Kawalya oyo ampe sente ez'obuyambi bw'abaana betwagende mwami Kawalya n'atazimuwa. Ninvaayo neŋŋenda ze netambulira ng'ebyapa birina oyo namuwa ebyapa ebyo nga tugenda wa mwami Kawalya okwewola sente namuwa ebyapa ebyo nga tugenda wa mwami Kawalya okutuwola ssente. Bwe tugenda omwami Kawalya okutuwola ssente ez'abaana n'atazimpaawo nze nenkwate kubo nembawo neŋŋenda n'oyo n'agenda. Kati n'addayo oluvannyuma ye ng'omuntu mwami Kawalya ne amuwola $6,000,000. Lwaki ebyapa wabimulekera ate nga byali byo? Otyo kati ye nali manyi muntu mulamu naye nina yali yanoba mama w'abaana be nga mama w'abaana bange najja namubbaga teyabizibako bubbi naye nabimuwa kati okumalabiza n'agaana okubireeta n'okumbulira gye biri nti biri wa mwami Kawalya. Olunaku lw'eggulo bwe bamuyise ekibuya nze okubimuwa nga bw'onobeera n'omuntu nga mubadde mukolagana mama w'abaana bange ne mukwasa ebyapa nebyo emyaka okuva 2018 musaba ebyapa ebyo tabimpa ng'ate tambulira bwagye biri Jobe yagenze ekibuye nga amaze okumuwawaabira Jobe yagenze ekibuye nga amaze okumuwawaabira n'agamba ebyapa ebyo biri wa mwami Kawalya nenkwate ekkubo nengende wa mwami Kawalya kubanga mukozi munnange tukola naye naŋŋamba mukyala we yanona wano ssente za school fees z'abaana $6,000,000 nenzimuwa. Essimu ya Kawalya eri 0772 450 76 38. Yeah. Ejange lya musana ndio alabigera. Bagala bigwero. Hello. Wanji. Mwami Kawalya jebale. Ale sebo naye jebale ko sebo. Ndi wano oli ku simu era ndi wano omwami Haji ne mukyala we. Sebo Haji ne mukyala we. Bana bebyapa. Ebyapa ebyo mukyala yabikuwa mwaka ki? Mwami ani ono. Nze Peter Minister Barugahara. Yali 2018 gundi ani olino nakasoma wangu ngulako emipiira entinde eyo. Nze Balaam. Balaam olikasoma kali omwami oyo. Omukyalo oyo ebyapa yabimpa 2018. Yabimpa 2018. No wamuwa ssente meka? $6,000,000. So badde nabyo okuva ku 2018. Badde nabyo okuva 2018. Kye kyaliwo mbulire kyaliwo.
ekyaliwo omwami oyo yajja omwami oyo Kintu Amiisi yajja ne mukyala we wenkolera kubanga twalina enkolagana ng'erudde teyatandikira ku byapa ebyo twalina ebinkolagana ng'erudde nga ya myaka nga 18 era nga balinga bafamire memba bafamire friend bakwano bo ekikwe waabwe kyetukwatako nekikwe waabwe tubakwatako era omwami oyo twalina business gyetwali tukola yalina milioni meka 148 million yes ngeri yetwali tukola naye business sente ezo nezikolimu okusasula ekisukoomuka nesukoomuka ye nagenda okulaba nga ebyokugenda mu mateeka biyinza obutakola nnyo yali alina ennyumba z'emakindi era z'ebyapa ebyo etukkiriziganya z'abapangisa ensolooza ennyumba ezo nazisolooza ndooza emyaka nga 6 sente nezitwayo ebyapa byo nali sibina twali twakola eyo diiro neggwa naye mu kubeera nga yali tennaggwa ate bajja ne mukyala we oli Zulaika abaga twagala kasente twagala otuwole miliyoni 6 za sukuulu fees omwami n'omukyala bombi baali babiri bombi baali babiri kakati nga bagamba naye ate awo mba temunyigiriza olete sente kyabanja sente zange zenabawa olumu naye ate kati nfuna miliyoni 2-3 tenakkiriza kubanga nalaba nga ngenda kufiirwa akati ate nkwate ne sente enkalu miliyoni 6 nazo nzibongere akati omukyala beegayirira noyo omwami nga beegayirira kale nga bampa akaseera akazibu ne banga nti sente zaali zikiyamba tetukyalina sente ngoyo omwami agala takyalina sente ne mukyala takyalina sente naye agamba nti balina okusoma akati ate sente zaali zikiyambako bwe buyumba obwo ate wabutwala bwobusolooza tetukyalina mirimu bano bonna baafunamu ebizibu naddala eyo omwami nga yafunamu ebizibu mu sente akati banjigirisa kankiyite bwe ntyo nzikiriza oba wa miliyoni 6 wazibawa bombi awengenda minisita akati nzikiriza oba wa miliyoni 6 nzikiriza oba wa miliyoni 6 bagamba ajja wange ku mulimu naye nga tetuli mu ofiisi nga tulisweru kubanga owange ku mulimu waliwo abakozi n'abantu ab'enjawulo bayingira bafuluba so tadda bbali ate nzikiriza oba wa miliyoni 6 oyo agamba Kintu agamba njagalako miliyoni 3 omukyala agamba njagalako miliyoni 3 Kintu omukyala agamba nti nedda sikuwa miliyoni 3 naye ze zetugenda okutwala zenjagala miliyoni 6 zigenda kukola ku baana sukulu fees n'obulalalala kakati bagamba kati kyesente kunga baana ya sente zino mwetereze akomewo kakati ngenda okudda kibaliwo ate wembadde nga bagasaidi nga bali mukukaayana kati mukukaayana mutufu baafulamu obutakkaanya ne beekubira nawo ne balwanira owuwo ne balwanira ewange kakati olwati nali nvuddewo abaana bange omu ku bakozi aŋŋamba nti owaayo ate abantu bali bobadde nabo mukironda nga bali mu kulwana nga bali mu kulwana kati ŋŋendawo ŋŋamba kubanga okwati nali bamanyi ebbanga ddene ezo entalo zaabwe zimanyi zibeerawo era kyenaŋŋamba omwana ne nati ayo baabo babaki kaŋŋendeyo nabe akati kyetwakola oyo bwandaba nga nzija bwe nti abaali beesikaŋŋana ne batumiriza oyo waye yali asikamukyala ekyo nategeera kikudde ku ngabane bitaanye kyala agamba nti miliyoni 6 mwami Kawalya bwazituwa zonna nzitwala omukyala omwami agange nange nina obuzibu bwange njagalako 3 kati kyenategeera oluvannyuma akasawo omwami agange basiki ekyokka ebyapa byange bizzeeyo ate abo ebyapa byali mu kasawo omwami oyo agezaako okusika akasawo k'omukyala
ajjemu ebyapa awo wewaavu butakkaanya atandika okwesika ebitoki. So omwami oyo muganda banga nzize yalina ekitiibwa kyanfaamu kyebaali balwana n'abivaako nemubuuza ati kimugatteko abantu badde bakkaanya ekirungi. Omwami n'asanga alina kyeyanyega n'atambula n'agenda. Atambula n'agenda mukyala n'annemerako n'asiba olunaku olulamba agamba talina waddayo nga talina ssente abaana tebalina kyakulya balina okusoma enkwata miliyoni nembakuba namusindika kubanga nze nina amaduuka ag'enjawulo kati awe twali ate ssente mukyala zimu yazifunira olwokuba ti nali mbamanyi nenkubira omugala ku dduuka eddala ewatali awo gamba nti mukyala kintu oyo ajjaawo alina empapula zagenda okukuwa omuwe miliyoni 6 omuwe miliyoni 6 kali nga nkwata miliyoni 6 nga nzimuwa kaleka enfa egundi ebyapa ebyo zekyenda nga mmanja sente sente nga ntuuka nga nzivaako mukubanja siri mubanzi mulungi era abantu bakozesa chance eyo okundyaza amaanya n'abatali abo nga bwe nabanja awo 2019 nenkivaako okuba olwo mbadde siddangamu kubanja. Kati omukyala nazzeemu kulaba mu mawulire nga oyo agamba ebyapa bye babibba naye nga ebyapa kituufu baali tebabibba. Okay, simanyi bwe bakolagana ebyapa kuva mu ngalo z'oyo kintu kwegenda mu mikono gya mukyala we, naye ng'ebyapa yategeera nti biri eno. Naye tulina we twatuuse ku byapa ebyo ye nakkiriza okusasula ssente ezo kubanga yagambye zagenda ku baana be talina bwakikola. Nakkiriza okusasula ssente ezo. Mwami Kintu yakkiriza okusasula ssente? Mwami Kintu yakkiriza okusasula ssente ezo muwe ebyapa kuba kye nazudde oluvannyuma ebyapa ebyo ate wabaddewo puresha nga waliwo omwami yamuwaabira amuwamaza tayito yeekutuleko. Kati ku byapa ebyo kuliko ekyapa ekya Kintu kuliko maza tayito nekubaako ne maza tayito. Kati Kintu ng'alinamu ka puresha yamuwa maza tayito amuwaabidde. Ekyo kye nategeeredde ky'omwero si emakimbye puresha gy'abaddeko. So no tukola MOU ne lawyer wange ne LC ebyapa n'embimuddiza. Mwakoledde endagano mwagikoledde wa LC ne lawyer wo ne Mwami Kintu? Ne Mwami Kintu ne muganda wa omukyala yetu wamuyise? Omukyala saamuyise kubanga ekyaŋŋaanya okumuyita nali mmanyi nti ensonga eyo ajja gitandikira agimale. Naye ate bwe yagenda ku poliisi yabagamba nze nali sirina ssente era ebyapa nembisingira mwami Kawalya era temubuuza ati lwaki onteeka mu bintu ebyo. Bwe waligambye ebyapa mbirina gwe noleeta miliyoni zange 6 n'otwala ebyapa byo ate onteeka mu bya gundi mu byamawulire kuba buli woyokera ku linnya lyange akugamba amawulire tesaagala. Kati nangamba nti ate nze ssente naali sijewo naye yennyini akimanyi ssente twaze ebyapa twabyewolerako ssente nga sirina ssente zirabirira baana. Kati ebyapa byo nabimuwadde nga mu mikono gya LC kubanga LC eyo ensonga zaffe n'ekintu oyo ne mukyala Zurah ezibadde mu bbanga ddene. Kati era gye twalaze netukola endagaano nga bwajja okunsasula era atandika mu January okunsasula tezaabaddewo kuba wegula talina ssente era tezaabaddewo era agenda agamba nti atandika mu January okunsasula nga buli mwezi ajja kumpangayo miliyoni okutuuka mu 6 ssente zibe nga tuweddeyo. Ekikulu kyabaddewo endagaano mwagikoledde ku LC ekisinga obukulu ate wabadde ne lawyer wo. Madamu wabanga alinako kyabanja ku ssente wadde mbogenda n'afuna caveat ku kyapa ekyo n'akiteekako caveat n'akola n'abanja ssente ze kuba gwe naawe okubeera n'ekyapa kya mother title y'omuntu nakyo si kiru ebbanga ddene emyaka 7 myaka mingi ate babadde babivaako era bino bye byabiza okukisiza. Okay, kakati it's okay nkitegedde kyembadde njagala weebale nnyo mukulu wange kyembadde njagala okutegeera kyekyo so tewaliwo ssente endala ziwawola mukyalo oba mwami zeyo zokka? Nedda sebo sirina ssente ate nayo z'omukaaga naziwawa kubayamba mu by'engeri gye bali ba family friend. Omaze nabo emyaka 18. It's okay. Naye aziza kankuleke businessman oyina ebyokola kankuleke ove mu buno obuvuyo bw'abano. Kale baaba. Kale. So ruling yange yino ku nsonga eyo hold on. Sigenda kubira manager wajja ssente ezakola ebyapa
kati goli wa dembe oyina lawyer she has a right to claim her money she invested in making the titles, and the way you can claim that money is one, you can seek a court order, two, to confirm that she's the one who spent the money to make the titles and what the purpose of the money, because they are receipts. And then so there are transactions, bank transactions and payments to process the title. So you can seek a court order, or you can put a caveat on the title as they negotiate. I'm not here to talk about civil matters. Okay. You see, because title matters are civil matters. Thank you, Honorable. Still, we have a claim against Mwami Kawalia to give out the titles without the knowledge of the person who has over the titles. Okay, the titles are in her names. They are not in her names, but they were. Did she have powers of attorney to give them out? She has a claim of right. No. A claim of right is also an equitable. Now, that is why I've told you that me as a minister, I don't want to get involved into family property. But me, you exclude me. I'm here to protect the rights of children and young people. So let me not go beyond the rights of children and young people. Yes. There are other ministries in charge of such. One of them is Minister of Justice. The other one is Attorney General. The other one is going to court directly, like you know. You have a point, but I'm not a lawyer. Me, my work is I'm here to advocate for the children's right, and that is why you are here. yes. The children must be maintained. A child's right whose rights are violated, I'm supposed to protect them. That is my role as a minister of children, and I'm supposed to fight for them to ensure justice prevail on them. A child raped or defiled or denied school fees or denied food, denied accommodation, denied everything. That is my role, to ensure that child gets justice and these rights are fulfilled. So the matter regarding the title, transfer of title and everything, I want to thank God that this man, I know him, is a rich man. He handed over the title in presence of the LC1 and his lawyer. Yeah. So you can seek a copy of that letter, but in the meantime you can run and get a caveat on the title to avoid more transactions on the title as you negotiate. Do not fight for what does not belong to us. Let us advocate for dialogue. Hold on, madam. Let us advocate for dialogue. So now that one has been addressed, the issue of title. So if there is any money she's demanding regarding title, you can negotiate. Nzembala you want to ine nkolagana. Linda ko figure. Bano ababiri bacha ine nkolagana. Yes. Ate no lya chingambi onayo kusimu. Bayina abana bacha nkolagana. Yes. So bisigade tujja kubaleka bano babiri batule. Yeah. Bakanye baleme kwewebula bitibwa byabwe. Thank you, Honorable. Kati ekusaba kiri kimwe ekisembayo. Start. Omukyala omwami oyo. Ogenda kwogera ng'omaliza oli muntu mukulu kufulumba. Thank you. Ekusaba kiri ekintu kimu mukulu wange. Bakusaba saba. Yes, Ono obudde ono omwami abadde ayogera ku simu andaze nti abamanyi emyaka 18. Njagala omusabe ne mukyala wo nga temulina bamawulire mugende mutuule n'omuntu omu oba LC. Awulidde ne osobola okufuna looyawo naye alina looyawo ne mutuula mwekka mugere ku nsonga zammwe ezo z'ebbanja. Ekisooka ebintu ebyapa bye mulwanira ebyapa ebyo lindako oldon is okay. Ebyapa yabikola wabikola oyo agenda kwefiira atakyaweza myaka 10. Ebintu ebijja kusigala nga by'abaana be. Era yabigizibira abaana be. Lwaki kugambye okiteekeko kaveeti mbuuza lwaki mbagambye okiteekeko Honorable Balaam, njagala kutangaazamu awo katono taata. Lindako njakuwa omukisa gw'ogenda kufunikira. No, ngenda kufunika naye kano kwekka mbadde nkutangaaza. Bidekere kati nga minisita. Bidekere nga minisita. Mukulu, olaba enjogera ebirimu obuzibu. Sebo Birimu, ekyapa si kyono omusajja. ekyapa Tebirina mmanya goono. Bya mwami matovu, kye njagala okutangaaza taata wange Balaam. Ekyapa kya mwami matovu. Ono mugamba lawyer. Just listen. Ono omuntu gwe nkubira esimu Kawalya agambye nabawa ekyapa kuliko mother title. Yes. Mother title kitegeeza nyini ttaka.
kwebasala eki Yes. ekyapa so nekubeerako ekyoyo nekubeerako ne mother title tanamala okugamba oyo mwami mukwano gwe kuva dda yamuwola milioni 18 nezimulema okusasula namuwa obuyumba bwe yabadde asolooza okumala emyaka 6 okumalayo ki amayumba so tuleme kudda mwezi ntalo tubalekere ebyabwe bano bantu ba mukwano bajja kutuula anti asobola okusaka ekyapa ekitali kyaka wakiteekako nyini kyajja kukijjako nedda wabanga kiteeseeko nyini kyakijjako just kyebadde nyagala ekyo takolangako ku bintu byonna yansanga ndi bulungi nga n'ennyumba eyo njirina nga nagigula ne poloti eyo nga nagigula tuzimba buzimbi mwazimba naye nazimba mulina mwazimba mwenna yali akola ebiseera ye yali akola mu dduuka lyange oyo omukyala yava wange najja n'akola mu dduuka lyange tafunangako mulimu gugwe era abadde akola mu mipiira nga nze namuleeta n'ab'emipiira bonna bakimanyi ng'akolera mu dduuka lyange tasuubulangako bibye ng'akyali mu dduuka lyange era we namalira okuzimba nali nga ndi naye nga ye akola byange neyanza nnyo kakati muzeeyi sagala kuyingira mu bizinesi yamu nze nga minisita ensonga enkulu gyenjagala okwogerako y'abaana kati mu baana benjagala okwogera bali abaana bameka owe14 n'ow'emyaka emeka 19 oyo tumuyamba nti kuba mulwadde naye nandibadde ngamba nti naye tomuyamba naye ye muki mulwadde waba mulwadde yeetaaga ki support kubanga buvunanyizibwa abo ngaani nga taata kati ngenda amusaba omukyalo ono ebintu bibiri omwana wasikosero myaka 21 takyetaaga guidance buyambi bwe kubeera nti abeera ne maama we asobola omukwata n'amukuwa n'omuwa ennyumba n'obeera naye muwalawo omwana oli omuto omwana oli atanaweza myaka 18 so lindako atanaweza 18 kageri nti yabadde amulabirira okuva lwe yatandika okuba nga muto wamuleka omugoba wagambye wamuleka myaka kati 10 emabega so wamumulekera nga wa myaka emeka 4 wamuleka wa myaka 4 emyaka 2 oba 4 wamuleka wamumu actually nga wa mwaka gumu it was 1 year 1 year yes so abadde naye emyaka gino gyonna emyaka 10 n'emeka muzeeyi mbadde nkugamba abadde naye emyaka 13 kati ngeri gyali nti wa senior 2 tumuleka asome paka senior afa aweze 18 naye amukwata amukole ki amukuwe it's okay abakulu bali wataata weyatundira mu nyumba mbadde nkugamba kikino abaana obanga toyagala abaana basalirewo oli omwana wa sikosero yesalirawo nti ayagala kubeera ne kitaawe kuba ye omwana at 21 waddemba okusalawo kyayagala hajirindamu katono at 21 omwana waddemba okukyuza nga wayagala okubeera namba emu namba 2 omwana we 14 yakyetaaga parental care naye ate neeno gyali bamukwatirayo omusango guli mu kooti omwana yakola ki omwana yakwatibwa njagala ompulize nnyabo mpozi ng'ongamba nti kati ogenda zimba baraks nti bagenda mukwata anti eyamukwata taatawe mu nnyumba mbadde nsaba oyo omwana yakwatibanga omukyala alemereddwe yankuba nga ni amukuba final guidance yamugenda okukola mukyala fulubiganyu nawandisirise kuba oli muntu mukulu yes mbadde nkusaba ebintu bibiri lawyer linda ku katono osobola okusaba abaana bo ng'oyita mu kooti era olina ensonga zoyinza okuwa okusaba abaana bo nti omwana wange yagenda ne mukyala wange naye omwana wange bamurepinze emyaka emeka bamudifiringa emyaka emeka nti n'omwana omulala yava ku kizimbe n'afa so okutaasa ono omwana aliwo mbadde nsaba kooti banziriza omwana kati omukyala omanyi kyajja okusaba ajja kugamba mpa ssente z'obuyambi z'omwana oyo owulidde zemuteeseemu oba oli omwami zamuteeseemu ebbanga lyabadde amulina nabadde n'omusango wano omulala akaana ka myaka 12 taata we na mama we baze wano nga taata we atali taata we bakoze DNA atali taata we yabadde abalabirira okuva nga bato okuva nga bakazaalibwa so oli omusajja yagambye abaana ndaga butonde ngambye sibange yababa sibange onambalire sente zange zenakateeka muki
mu baana azinzirize ne mu bugamba ziri mmeka nagamba katuzibale nakoma wano ne biru ya milioni amakumi ameka yakomyawo ne biru ya milioni ameka zabadde biru za milioni ameka nagamba zezo nembuuza omukyalo oliredde ozisasula kuwa abaana bo nagamba kangene ntese ne taata w'abaana omutuufu natesa ne taata w'abaana omutuufu ne batunda ekibanja ne bakwata ssente zaabwe ne basasula ono omusajja n'akwata ssente ze n'agenda entebe owuwe nagamba abaana baabo mba bawadde buli kimu ne byali yagula nga tesemanya g'abaana yagambye bana abaana ze tebanvumangako so mukyala full figure ne Haji muyina ebintu bibiri nze nga minisita njagadde kumanya omwana wagambye nti bamukwate nti bamureping ekyogambye tokimanyi sikimanyanga nako nabiwulidde namawulire era siberanga kuna kigambo kyonna kyenjogera kati ekisembayo tulina kooti y'abaana egonjola ensonga nze njagadde bagamba mulekerawo okukubagana kuba muli bazadde kati ebisigadde byonna ngenda kuba lifaalinga mu kooti owulidde ngenda kuba lifaalinga mu kooti omulamuzi awulirize ensonga zammwe akole ensalawo ku custody ne custody is applied you apply for custody and you have a right as a father to apply for custody naye ayina right nga maama okugaana application yo okay kitone tona yogero badde ogamba kikitone kyokwata abaana kweyongedde mu Uganda ekyokubiri ng'abazadde nga bavaayo ng'abaana bwe bakwatibwa ate betusuubira nti bantu ba gavumenti nga muvaayo ne mubakakkanako ne babaguma kinayamba abazadde abalala bakwatiddwa abaana bokuvaayo okwekubira enduulu ensonga ey'okubiri ono ne bwe gyenkutegeeza nti omukyalo oyo poliisi y'eggwanga yakakasibwa nti omwana we yeebakibwako oba mu bulungi oba mu buki oba mu bubi mu mbeera eggulo yabadde ku kkooti olowooze naayamba omukazi oyo ofuna obwenkanya eri omwana we mu mbeera ey'omukangakanga namugjawo nga ne mutwala nga yagala kwasibwa ate omwana we poliisi yagamba nti yeebakibwako kitugenda okukola ngenda kuwanikira akulira kooti ne IGP mugambe ensonga z'abantu bazikole bazigobemu abantu abatalina zibeera mu bulamu so justice ewulirwe nga tewaliwo intimidation okay nabirabye ku TV ekino ebyo si birungi omuntu aba yeekubidde enduulu kirungi nnyo okumuprotecting era bwe yajja namugamba ngenda kwogera ne honorable Nsereko nekola ki nenjogera naye badde nsaba oŋŋamba ebyongamba byonna biggweyo bwomala obimalayo onsobozese oba nkusaba nfulume wano ngende nga siwulidde ekigambo kya muntu yenna mulala kubanga gwe gwinza okulaba bwomala okwogera nange taata nzikiriza mbe mu katebe kano ntambule ngende okay so amagezi ge mbabadde galiwe gati kampulize lawyer yes lawyer honorable nyanziza omaze notereezaamu kubagayize nti kooti yesalawo ani alina kuba ne custody ekijja kuba sikyabwenkanya wenvaano nga sikyogeddeeko kuba kyosoose okwogera nti bakwate omwana bamuwe bakwate omwana we 14 babamurepinga okurepinga abantu bangi bazze nga bagwa mu kikolwa ekyo era nga tukivumirira sisuubira nti maama we yakyagala era yavuddeyo abanirira omwana we ekyokubiri omwami okusaba abaana bamuwe ku ssaawa zino abaana beyeegaanako ku time A abaana abatabadde mu bulamu bwe okumala emyaka nga 12 kati ebyo kyenjagala temunzizamu ebyo mugenda kubyogerera ku Buganda Road njagadde nkyogereko kuba wakyogeddeko nga alaga abaana bamubawe badde nsaba ono mukyalawo naawe mwenyini muli abantu ameka olinayo omukwano gwo ono kawali amulabye mukwano gwammwe kuba agambye abadde mukwano gwa emyaka 18 ne Haji Waswa funa abantu b'enkizo 4 noono afuna abantu ab'enkizo 2 mutuule wamu mwenna abantu ababagata ababamanyi mukanye ku by'abaana muggyemu abantu b'ebbali nze bivuddemu sagala bibeeramu kyenjagala kiri kimu temutyoboola ddembe lyaki ly'abaana nze siri kooti I'm not court. I don't want to cross the line. Me, my work is simple: is to advocate for protection of the children's right. The child must have school fees. A child must have medical. A child must go to school. A child must be protected. Should not be defiled or raped. That is my work. So whoever raped a child or whoever denies a child his right, I will fight for the child. Thank you.
Now, regarding their matters of who to have custody of the child, I'm referring that matter to court. And you have a lawyer, but before you go to court, I'm appealing to both family, mom and dad, sit together and remove all outsiders. Sit and agree on the way forward. Nengeri gye mugenda okugobamu omusango gwoyo yakwata omwana wamwe mugukanyeko mwembi nga abazadde. Ompulidde nnyabo. Tula n'oyo omwami nga muzadde nga taata w'omwana. Mukanye engeri gye mugobamu omusango ogwo, engeri gye mugumalirizamu. Seek dialogue over conflict. Don't fight. Temulwana. Kubanga bino nsi mulwanira ensi mugenda kuvaawo enkya. Chokola betwakola byonna nabimulekera. Naye era ensi yamunyiga talina kyawadde. Kati nkugambye. Listen to me. Webaza Mungu. Webaza Mungu naye oli taata w'abaana bo babeka. Okay. Lawyer. Okay. Now I'm advising you ngenda kusooka kusaba Haji ne Hajjat basoke bafulumemu. Sir, excuse me. You go to the other office of Irene. Go with 2 of them. They discuss their matters from there. Then now you will come back and tell me what they have agreed. Listen to me. Gendo tuleno oli okusoka. Go and talk to him. Jagala babiri ono gwe muwadde musirikala ine mundu 8. Omukulu w'ekika yaliyonga webakadde omukyalawo. Omwana akomewo. Omwana akomewo wano. Mwana akuma kitawe namukola atya Yesu obadde obuuza. nayanza Mukama wange yogera. Okusookera ddala nsooka okwebazanga bw'okutta ensonga zino. Excuse me, listen my point. I have my message. Njaga message yange genda eri eggwanga lyonna. Honorable Balaam, njagala kutunuulira mu maaso nkutegeeze nti abasajja banyiivu eri olw'okuba nti tebafiiriddwako. Abasajja banyigirizibwa, abasajja bali tortured on mind, abamu tebakyalina n'amaanyi g'abasajja mu buliri, abamu bagenda kwetta abala bavudde mu ggwanga lyaffe, abala bakyaye gavumenti eri mu buyinza lwa nsonga ki. Ebitongole byonna wano birina offices kababeere bakiggala kabe bakasiru. Tewali wadde office omusajja wayimirira aloope, tewali wadde ministry etwala abasajja. Bayina ebizibu batakulopa Uncle Balaam envayo n'enkwesi bakotosobola kugamba abantu nti kituufu oba okwegana wabula ngamba bugambi full figure kuba toyagala kuswala. There are many abasajja abali bwe bato ba aji ba sheikh babasumba abachi abebitiwa bakoze business zaabwe nga batya kuswala naye nga tebalina bwe balopa babbiddwa. Tuyina ekizibu mu ggwanga Uganda abakyala mabawo obuyinza bungi ne mbawa sympathies era nga bolabe makerere nti mubongererako mubanongerako ne views oba chi points 3 namba abasajja nga tebongereddwako. Abasajja tebalina tebalina kiraga nti no nabo baagala obwenkanya yesaawa. Honorable Minister tukusaba ne Prime Minister wandikira President abasajja bafunewe office wache balopa oba baba w'ekitongole kibatwala oba minister batwala. Mukola amateeka agayamba banna Uganda tuve ku nkola ya Europe. Muve ku mateeka aganyigiriza abasajja tebakyalina maanyi gambuliri. Omusajja nakolera n'abaana be nakolerera abantu be n'abapulaningira ne bwalifa n'agamba nkolerera abantu bange bwe ndifa nenva mu nsi. Gwomanyi omuntu akwaga nakolerera paka lwaliva mu nsi nga akolowoozaako naye the end of the day mukazi bakwana mukwane nakwefuulire second sibiri nga toyina woropa ng'otana okwogera mu bantu. Ekyokubiri Honorable Balaam nsaba message yange ogituuse omukulembeze w'eggwanga eri mwenna ab'ebitiibwa abasajja babaterewo office either babaterewo ministry nambe batwala betuyimiriddeko z'empagi z'eggwanga ne mukuwa emisolo wabalabanga nga bo babakwata omusolo gw'omutwe ng'omukazi ayitawo n'aniigina. Wano mu Uganda wasa omukazi najja ng'ayambadde t-shirt bw'atuuka kuno banasiba ennyumba namba n'agitwala. Mu Uganda wosanga omukazi azaala abaana mu nnyumba yo n'obakuza n'obaweerera naye nga si gwo bazaala nga bakusibye naye nga akakasizza ensi nti gwo bazaala era obalisa n'obaweerera. Abasajja batya kuswala. Ekirala nsaba eyo point Honorable Balaam nkulu nnyo giwandiike egende eri bonna mu ggwanga mmwe ab'obuyinza mmwe abali mu buyinza muyambe abantu baffe muteekewo office olabe ku basajja abalina obulumi olabe ku basajja abatulugunyizibwa tuve ku nkola y'ebulaaya abasajja b'ebulaaya bonna Tuvola bantu omwami oyaze en office y'abasajja
eno ministry ya gender ey'abaana eno ministry yonna ya gender ye ministry y'ekikula ky'abantu era tubeera mu nsonga z'okugonjoola ebizibu by'amaka eby'abaana n'ebyabavubuka bwe mba sibikola waliwo minisita waffe wansi bamuyita Honorable Betamongi naye abikola kyova olaba nti ono wazze n'omusango omwami omukyala yaleese omusango naye tugenza okumaliriza nga mbagambye ensonga zaabwe zijja kugwerawa mu kooti ezikwata ku by'obugagga byabwe balwanira so eno office yaabwe era mbagaidinze bulungi mbagambye bwe baba nga balwanira ekyapa kibeera kooti ejja kubabulira nyini kyapa omutuufu yaani wabanga yateekamu ssente okukola ekyapa kooti ejja kulagira ono omwami nti sasulani oli kyova olaba nti afunye obwenkanya era avudde wano nga musanyufu mugambye eddembe eryo okusaba okubeera n'abaana bo naye bwe baba badde tobalabirira okuva mu buto nga babeegaana poliisi nekola ndaga butonde neconfirminga nti babo gwe mwennyini n'okkiriza omukyala agende n'abaana be nabo afumbire obalala gye bafunidde obuzibu si nsobi ya gavumenti nsobi yo gwe nga taata obutafollowing up mwana wo omuto okumubuuza gy'oli oli bulungi kuba kanako emyaka 10-12 obuwala obuto ebagita adolescence stage from 10 to 14 bafuna amabeere gatandika okuvaayo so ebisajja ebiri obuto bitandika kulaba nga kasooli omuto nti kati ono kasooli alabika yawooma owulidde so eno office eyamba abasajja abakyala abaana abalema abakadde ne President Museveni alina wano minisita we owabazeeyi ali wano tulina minisita w'abazeeyi tulina minisita tulina wano minisita wa culture ebyobuwangwa then tubeerawo nange minisita then wabeerawo ne minisita w'abakozi so eno ministry buli kikola ku ky'abantu kiri wano yes ensi yonna ekimanyi nti ministry ya Balaam y'abaana n'abavubuka njogera ku basajja abasajja bali under gender bali under gender ekyo njagala okitangaaza eggwanga lyonna ensi ekimanyi nti abasajja mulina ministry under gender exactly esobola mujje muloopa ensonga zammwe ekulembera Honorable Betamongi nefe ono tukola nga tiimu tuli baminisita 7 wano mu kizimbe kino so buli omu akwatirako munne so kyobola bwe omwami wabadde n'ekizibu nkiwuliriza nenkubira bwe yawa ekyapa nenfuna amazima kati omukyala tajja kutuddamu kukiŋŋamba kabibadde byamulwati byamusana nti abakazi bangi ababba abasajja nga batucalinga okkiriza nti abakyala bangi abalemeddwa abakyala kati fulfiga muli bakambwe abakyala naawe okimanyi tulina minisita mulamba bamukubye emigo kati bamuttire mu nnyumba mukazi we yes gwe Mengo mukazi yamukubye ekirala nkobala musinga malayo ekibuzo kyange excuse me leka ndebe minisita nga mubuuza maaso ekibuzo kyange ekirala ogambye nti no mwafunye enkumbi omwana omuto gwe balepinga yetegekera enkumbi ng'agenda mu sekisi kati ebyo bibeera bya kooti ebyo tubireke anti gwe okyogeddeko wano mbadde njaga kumanya nti omuntu gwe balepinga yetekeratekera enkumbi kuba nga mama yalese enkumbi omwana gabakozesa kigoye kyeyeyambisa nga bamaze omusalawula tekigoye yakifunye bakitegeka simanyi ebyo kati ekisembayo ankobala ekisembayo ankobala ebyo bya kooti tubiveeko kuba yesobola okusobola nkusaba fulfiga nkusaba kati saawa manyinaze nkusaba kintu kimu ensonga za kooti ziveemu ozitamu wadde ate n'ekirala ensonga z'abasajja nti omukazi yamututeko ekyapa gwe tewaliyo nga kimuwa kati bo bagende babimale omusajja mugambye genda mu kooti mpuliriza nyabo bwe yatwalako ekyapa yenna omulala mugambye oba yakitwala mwe mwali mwekola ebyammwe nze saaliyo genda mu kooti CID ekola CID webemaliriza ekola fayiro neweereza mu kooti naye ate ebyo byali ebyawo muntu ebyokutegeeragana ebiseera ebisinga tuziyita civil matters omuwa amagezi funa lawyer balawyer bangi tulina ba Muhammad Nsereko Honorable Lukwago Honorable Segona Honorable Mbabazi Honorable Kiwolyo wa Kiwanuka balawyer law firms nyingi bagende gwe tobiyingira muto tofuka lawyer wawe neyanza mukama wange ekisemba tata omukazi obadde oyogere twale twogera ku national ID noyagala onolaga nti omukazi alina right era akyusa national ID mu butuufu kyabuvunanyizibwa oba omuntu atali muyaye mu kujjukujju kuba ne national ID nnya kuba kamala y'ekibuuzo kyange njagala kumala yakafumbirwa emirundi emeka lawyer sibuuza gwe excuse me omukyalo yakafumbirwa emirundi emeka esatu ono omwami wowokusatu
kati omuntu wakuwoowa amanya go automatically olina ogakola ki ogakyusa tosobola kugamba nti gwe kasujja. Thank you honorable. Waliyo awo obeera Balaam osobola okumpasa ne mpoweera mu nnyumba yo nsobola okukyusa erinnya nti nze Nakangubi Balaam nga sinaba nakuva mu maka go nkyalimu ate nenfuna Katumba Nakangubi. Is it true? Are you sure akazibwa onaina enangamuntu yakazibwe? Excuse me lawyer, please. You just respect me. I'm the one who no! First wait. Hold on. Mwafunye chance ne mwogera please. Hold on. Lawyer, excuse me Uncle Balaam. Yes. Please, onateka omukono wansi. It's my time. Nabawadde obudde. Okay. It's okay. Maliriza full figure bami nyina. Yes, ateka wansi omukono. Maliriza. Honorable Balaam. Omukyala mu makaago naawe iwe maani. Tudde mu buntu tufunako obuntu nako okuswala. Mukazi wa asobola okufuna ennamba ya Kazibwe Luutu. Oba natekako erinnya lya Kazibwe ng'akyali mu makaago tannaba kuwa wadde bagiyita batya mu Lusiraamu. Kakuwa magezi. Okuwa talaka. Kakuwa magezi. Tuyingire mu mulimu ogutali gwaffe. Tulina wano ekitongole kye bayita National NIRA. Omulimu gwa NIRA kati gwate gwoyingiddemu. Anti nina right. Wuliriza oyina right you see you can only whistleblow. Your work is to whistleblow to tell. Yes, I'm whistleblow. No, that's why against the police. Tell NIRA. Tell NIRA. Kati wajiwandikide kati bireke. Leka NIRA enonyereze. Tobeera to complaining ate nobeera mulamuzi. Anti sagala ono muwage oba yafune azimbe mu national ID n'okuba nazo. First of all, ezimu tuzijjana mu court nga zana. Gwe maze ebibyo kati fulfika. Ate gwe sebo lawyer badoga bashi. Tusaba omusajja ono ateeseeko. Tumaze ebintu. Banange nine emirimu emirala sigenda kwera. You come and go. Ujja jantu gene wala.